Mikwano gyaffe abatulaba twagala okwebaza Katonda atuwadde omukisa guno okuddamu okubaweereza nga mwenno muli eyo mu maka gammwe. Mbeera eri mu nsi ffenna tugimanyi ya COVID-19 eyatabuka kati ng'afuuse COVID-2021 ate nga tetumanyi oba ne mu 2022 gunaaba gwe gumu. Ndowooza guno gwe twazza teguwozeka, guli mu kooti y'amagye, leero olabika enkya tolabika kubanga mu butuufu tegutegeerekeka. Naye byonna ebifaanana bwe biti bwe bijja omuntu aba ayagala kumanya Katonda ye agamba atya ku mbeera eriwo. Is God silent of all things that are taking place in our lives? Where is God in such terrifying moments like this? Katonda aliwa mu mbeera ezifaanana bwe ziti ezitiisa. Kibuuzo kisumbwa nnyo abantu. Era n'omulundi guno ndi wano omwagalwa okwogerako gy'oli. Nze Charles Magembe nga nkuweereza okusinziira wano mu SDA Church Bunsule. Saba Katonda akuwa omukisa ate nga tugenda mu bubaka buno. Nja kusaba gy'oli mukwano gwange ndaba weewombeeke tusobole okuba nga tusabira wamu. Katusabe. Mukwano gwaffe Mukama tukwebaza olw'ekisa ky'otuwadde n'okwagala kwo. Tusaba Taata oyogere gye tuli. Yogera n'obulamu bwaffe oyongere okutujjanjaba. Eri abalumizibwa, eriyo be bitabuseeko nga balaba nzikiza yokka mu bulamu bwabwe. Tusaba Kitaffe Katonda omwagalwa, buli muntu omukwateko, buli muntu omwanukule, buli muntu akulabe era akuwulire mu bulamu bwe. Beera naffe oyogere naffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukwano gwange ndaba olw'okubadde ng'oli wala nnyo okuva wendi, tukuumye social distance kubanga oli mu makaago nange ndi wano. Nkusaba onzikirize mu mbeera enenzibu eriwo etiisa nzijeko akakookolo kano kubanga nkakasa nga nja kuba tusiiga ssenyiga ono omukambwe, ssenyiga lumiima mawuggwe. Ekyokuyiga kyaffe olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti enkya, tomorrow. Waliwo olugero abangi ku ffe ffenna lwe tumanyi olwali mu nsi ya Misiri eri ku lukalu lwaffe olw'omuddugavu olwa Musa, Aaron ne Falaawo. Obukakafu buli mu archaeology and biblical background, obukakafu obuli historical obulaga nga kituufu Egypt oba Misiri yali civilized mu biseera ebyo, era ensonga lwaki n'olugero lwa Bayibuli lwetoololera nnyo ku nsi ya Misiri. Olugero luno lulaga nga Falaawo bw'agaana okuta abaana ba Isirayiri okudda ewaabwe, Katonda amuteerawo ebigezo n'ebizibu ebyali ebingi. Mwalimu ne kawumpuli, obulwadde obuzibu, mwalimu n'ebikere okubanga byabuna ne bisaasaana buli wamu. Ebikere ne biyingira mu nnyumba, ne bibuna mu nnimiro, ne bijjula omugga Kiyira oguviira ddala wano ewaffe e Uganda. Ebikere bino ne bisukka obungi, ne biyingira mu masefuliya, ne bibeera ne mu buliri. Kino kyali kya ttabbu nnyo, kyaleetera okwennyamira mu nsi ya Egypt nga teri ayinza kukigumiikiriza. Era ne kabaka yennyini mwene Falaawo omutima gwe ne gunyeenyezebwa, n'awulira ng'emmeme ye ekeŋŋentereddwa nga takyayinza kwefuula kirala ekijjolooto, n'asalawo ate abaana ba Katonda. Naye nga tannaba kusalawo kutuuka ku sseeryo, Bayibuli etugamba mu ssuula ey'omunaana bwe ntandika n'olunyiriri olw'omwenda, Musa n'agamba Falaawo nti, olw'ekyo weenyumiriza ku nze, mu biro ki mwe mba nkusabira ggwe n'abaddu bo n'abantu bo ebikere bizikirizibwe ku ggwe ne ku nnyumba zo bisigale mu mugga mwokka? N'ayogera nti ku lwajjo. Mu Bayibuli oluzungu agamba and Pharaoh responded tomorrow. Falaawo n'agamba nti enkya. Wakati mu kusoomoozebwa n'ebizibu ebyaliwo byonna, omuntu yandisuubidde nti Falaawo yaligambye tikamponyezebwa olwaleero, ebikere kabiveewo olwaleero. Naye ekyewuunyisa Gayi yagamba nti enkya. Ekyewuunyisa olwaleero Katonda bw'aba waakubuuza bantu n'abuuza nti COVID-19 mwagala aveewo ddi? Wasobola n'okubaawo eyo abagamba nti enkya, ate munanga bali mu positions ennene kubanga oba oli awo waliwo abamulyamu. Abantu bangi nnyo abakolera ku bizinesi ey'okubanga abalala bali bubi, gamba ng'abawola amabanja, abatayagala ate ebbanja liveewo kubanga ayagala okutwala omusingo, n'abalala bangi abatambulira ku mbeera embi y'abannaabwe ababa baagala ebizibu bisigalewo. Mu bulamu bwange ne mu birowoozo byange simanyidde ddala
lwaki Falaawo agamba nti enkya lwenjagala ekizibu kiveewo naye nga kyali kimukaabya ng'ayagalira ddala kiveewo n'atuuka n'okuyita Musa ne Alooni mwene n'abagamba mukomeewo musobole okukola ku bizibu byange. naye bamugamba nti kiri eri ggwe leero okusalawo oyagala ebizibu byo bigwewo ddi, oyagala ebikere biveewo ddi. Ekyewuunyisa kigambe nti Falaawo n'agamba nti enkya tomorrow. Falaawo lwaki teyagambirawo nti leero ng'ate ekizibu kyali kimuli mu bulamu, naye n'agamba nti enkya. Kino kyewuunyisa nnyo tomorrow. Mukwano gwange andaba njagala kutegeeza nti abantu bangi nnyo beenyumiriza mu lunaku olw'enkya. Abantu bateekateeka olunaku olw'enkya. Many people are preparing for a better tomorrow. Byonna bye tukola ebiseera ebisinga tubitunuuliza olunaku olw'enkya naffe mu bulamu bwaffe. Abantu beefiiriza okulya obulungi kubanga beeteekerateeka olunaku olw'enkya ne yeegaanyisa n'afiisa akatono k'alina ng'ateekateeka olunaku olw'enkya. Abantu beegaanyisa amasanyu kubanga ateekateeka olunaku olw'enkya. Abantu beegaanyisa otulo twabwe kubanga bateekateeka enkya ennungi. Mikwano gyange abaagalwa, enkya yaddi. Abantu bangi nnyo batuuse okufa nga tebatuukanga mu nkya yaabwe ennungi gye badde balindiridde. Abalala bangi batemuddwa n'abalala bangi batirimbuddwa ekirwadde kino kinnawookeera ssenyiga lumiimamawuggwe, naye nga bateekateeka enkya yaabwe ennungi. Tubalabye abasajja ab'amaanyi ne mu gavumenti ababadde n'emmundu ba mwami Kaweesi. Tubalabye abasajja ba mwami Abiriga nga baali bamaze okuteekateeka obulamu bwabwe at least enkya yaabwe ebeere ennungi. Basebo ne banyabo, bw'otunuulira obulumbaganyi obwakolebbwa juzi wano ku Jeno Mulamba, Jeno Katumba Wamala, oyinza okwewuunya. Mu byonna nasinze okutunuulira muwala we omuto Brenda abaddeyo akava ennaku 2 mu America ng'amaze PhD. Kinene nnyo ssebo okusoma n'otuuka ku ddaala eya PhD, doctorate ye ng'agimaze, ng'aguze emmotoka ye empya brand new nga tagivuze. Ku luno asazeewo atambulireko mu yaddaddi bamale okugenda mu kuziika mpya. Kitegeeza agiteeseteese olw'enkya, ng'amaze okuteekateeka okwanjula kwe okwali kugenda okubaawo mu nnaku entono ennyo. Mu bufunze mwana muwala ono bw'omwetegereza alina PhD, agisomedde na mu Amerika, ateeseteese okwanjula, aguze n'emmotoka, ateeseteese okukola. Nkakasa n'omulimu guteeka okuba nga gwali mulimu musava gw'abadde agenda okukola Brenda. Naye ebyo byonna ng'abiteekeddeteekedde olunaku olw'enkya lwataasobola kuyingiramu. Ab'emikwano mutunuulire butya ebintu ebijja bikyukakyuka, naye nga ffe tweyongera okwegumya nti enkya ennungi n'ebigambo ebirala bye tugenze tubangawo tikati tuli mu new normal. Basebo ne banyabo, kituufu tuli mu new normal? Nze ngamba nti okwo kugwa kwa ddalu. This is abnormal. Okubanga tusomeseza mu mask, tubulirira mu masks, okubanga tetukyasobola na kuatendinga mbaga nga tokyasobola gwe kujja mu church. Is that the new normal? Okubanga tokyasobola na kuziika mikwano gyo, obulwadde obukwawula ku bantu bo, kubanga omuntu bw'alwala yeetaaga okubeera ng'alina care, ng'abantu bamubudaabuda, abantu nga bamubeererawo. Ekiseera kino omuntu we yeetaagira mikwano gye okumukwatirako n'okumusitulirako. Naye tuli mu mbeera nga n'obulwadde obutulumbaganye omuntu talina kukuwa care, bwe bakutwala ne bakusuula mu ddwaliro ng'ebibyo byonna biwedde. Katonda bw'ayamba n'olama n'okomawo ng'olunyumya nga lutabaalo. Abantu basigala beegumya. Friends, look and see how things are changing, yet we still comfort ourselves by words like we are living in the new normal. Dala tuli mu new normal. This is totally abnormal. Tunuulira olabe abaana nga tebakyagenda ku masomero, emyaka gyabwe gifudde, abalala tebakyayagala na kuddirayo ddala ku ssomero. Omuntu agamba tuli mu new normal. Abasajja badde bawangula omugaati ewaka ng'emmotoka tezikyakkirizibwa kutambula, piki tezikyakkirizibwa kutambula, tuyingira ssaawa emu nga nkoko. Is this the new normal? Tunuulira olabe ebintu bwe bitambula nga mu katale tokyagenda. Tunuulira olabe ebintu bwe bitambula nga ne mu offices abamu babagambye temujja.
tunula olabe ebintu bwe bitambula, olabe nga ne ku mulirwano neighbor tokyasobola kati kubeera naye kubanga omwekengera nti alabika alese COVID-19. Is this the new normal we are talking about? What is our fate? What is all about our tomorrow? Ekyewuunyisa abantu basigala bekamfatinga. Bwe nsoma ku musajja ono Falaawo, Musa n'amugamba oyagala kino kiveewo ddi, and the guy responded n'addamu nti njagala kiveewo enkya, mu kifo ky'okugamba kati nyabula singa Katonda nkyalira. Nange nambuuza kyoyagala bino byonna biveewo ddi, n'alibadde nga ndaajana ne mugamba taata leero. Ne Falaawo yeewuunyisa. Omutima ogufaana bwe gutyo, omutima ogukongedde, omutima ogusitoowereddwa nga tegukyayinza na kukola decision erimu amagezi. Bakubuuza oyagala kuwona ddi, oyagala kino kiveewo ddi. Omusajja n'ayanukula nti enkya. Mikwano mutunuulire, embeera eno eriwo okyayinza okugamba nti nkya. Bwe tukugamba nti kituufu Maranatha, Christ is coming, okyayinza okugamba nti nkya lwe nateekateeka obulamu bwange. Tunula olabe ebiriwo mu nsi. Ebyemizannyo tebikyaliwo, abangi bibadde bawa obudde nga tebava mu bibanda bya mipiira, abaami nga n'amaka gaabwe bagasuuliridde. Tunula olabe saluuni nga ziggalwa, abakyala zibadde bakoleramu olugambo nga tebakyagala na kufumbira baami baabwe kubanga ali mu saluuni. Tunula olabe ddala tuli mu nnomo. Musajja yeebyo byaliwo byonna n'agamba nti enkya. Bayibuli gye nsoma eŋŋamba mu kitabo ekya Engero essula ya 27 linnya olusooka luŋŋamba do not boast about tomorrow for you don't know what the day may bring. Teweenyumiriza mu lwankya kubanga tomanyi lunaku byeyinza kuleeta. You don't know olunaku lunaaleeta ki. Tobeera mu comfort zone okulowooza nti oteeseteese. Abantu balemeddwa n'okulya akamere katuule mu mbuto zaabwe kubanga bateekerateekera enkya ennungi. Abantu befiiriza oluusi n'okwevugamu nko beeteekerateekera enkya ennungi. Abantu bagaanye okuyamba bannaabwe kubanga befiiriza basobole okubanga enkya babeera bulungi. Abantu bagaanye okubeerako n'abantu baabwe basuubira nti bwe naakola bino bali bize nnyo, basuubira enkya weeri. Enkya basebo ne bannyabo ddala weeri. Falaawo gy'ayogerako nti enkya lwe naabeera obulungi, tukyalinayo olunaku olw'enkya. Olina obukakafu obulaga nti olunaku olw'enkya oluyina mukwano gwange. Omusajja omu yabuuza ekibuuzo kiri wano, yagamba kisinga, if today were the last day of my life would I want to do what I'm about to do today. Singa olwaleero lwe lunaku lwange olusembayo ku nsi n'agisigadde nga njagala okukola ekyo kye njagala okukola leero. Oteeseteese kukola ki leero kubanga osuubira okubaayo n'enkya. Kiki ky'opulaninga mukwano gwange? Kiki ky'opulaninga okukola olunaku olw'enkya ng'ogamba nti nze enkya? Olwaleero luno singa lwe lubadde lusembayo mu bulamu bwo walibadde okola ki? Mukama, singa olwaleero lwe lubadde olunaku lwange olusemba, ndaba ebigambo byange singa mba mpenyezeddwako nga bikyuse, nga ntandika okwekubagiza singa namanya nembeera n'amaka gange ebiseera bingi, singa namanya nenkwatibwa abalala ekisa kubanga byonna mbireka, singa namanya nengaba ku bye nnina kuba gwe mukisa gwe nnina okuleka abalanga balina essuubi n'okunsabira emikisa, singa namanya nendaba ku gundi nensonyiwagana naye ne twesikako ku mukono. Ebigambo byange ebisemba olwaleero nga ngenda okufa bigamba singa mmanyi, singa nafuweebwa omukisa ogutegeera nembaamu n'amagezi agategeera nenkola ebituufu nendekerawo obukyayi kubanga byonna bikoma leero. Singa namanya nempa abazadde bange akaseera akaddayo nembagamba munsaasire kino nakiri nembakolera ebyekisa. Singa namanya sente nesizikweka mukyala wange kubanga bagenda okunziika nga ziri na mu ttaka. Singa namanya nesikweka byapa kubanga kakati bagenza okubitwala abayise nga n'abaana bange tebamanyiwe biri. Singa namanya abantu bange ne bayiga okuvuga emmotoka eno gye ŋŋaana n'abaana bange bennyini benzaala ne mukyala wange okugivuga.
singa namanya abantu bange ne mbaleka ne beetaaya mu nnyumba kubanga leero ngenda era ennyumba ngibalekera. Singa namanya nenkendeeza ku busungu n'obukambwe. Singa namanya nange nenkyalirako abalwadde mu malwaliro. Singa namanya nange nengabako nendekera okubeera nga lubunani. Olwaleero singa lwe lunaku lwange olusigadde ku nsi kuno, bigambo ki bye naalibadde njogera? Ekizibu ebiseera bingi tulowoleza mu lwenkya ne tulowooza nti tusigazaayo olunaku olulala, naye olwaleero lwe lunaku omuntu lw'alina. Ellen White agamba bw'ati mu kitabo kye kino ekya Last Day Events essuula ey'ensavu agamba, we should watch and work and pray as though this were the last day that would be granted to us. Tuteekeddwa okukola, okusaba n'okufuba ennyo nga kiringa ng'olwaleero lwe lunaku lwaffe olusemba ku nsi. Mukwano gwange omwagalwa, kola byonna olwaleero kubanga lwe lunaku lw'olina lwokka. Tomanyi gwe ekiyimba ekikukwata ddi, tomanyi abala batidde COVID-19 ebokisa zikyatta abantu, frera zikyatta abantu, malaria akyatta abantu n'ebizibu ebirala bingi bikyamalawo abantu. Teweebaka, tokkiriza kwebaka olunaku olwaleero ng'ensonga zo zonna toziteeseteese kubanga leero lw'obeera nalwo. Make sure ti buli lw'oyingira ekitanda obulamu bwo bwonna omaze okubutereeza ne Katonda, obulamu bwo bwonna omaze okubutereeza n'abantu, bwe kiba kikwetaagisa okuteekako ya time obakubire obagambe mu nsonyiwe, oba obagambe nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti, obaagalize ekiro ekirungi kikole kubanga olunaku olwaleero lwe lunaku Katonda lwakuwadde. Olw'enkya teruli mu kalendayo, terulituuka. Teweerunyumiriza mu lunaku olw'enkya. Katonda ne leero agamba nga bwe yayogera ne Falaawo ng'agamba ddi gwe lw'oyagala okuwona. Naawe onaddamu nga Falaawo nti enkya nga makaago gazikirira ddi lw'onaayagala okuwona. Ng'ebizibu bimaze okusalako biri mu bulago, mabanja gakutuuse mu bulago, ddi lw'oyagala okwegatta ku Mukama akuwonye akusaasire. Ddi lw'walyagadde okuwaayo obulamu bwo mikono gya Yesu Kristo ng'omulokozi wo akununule akulokole ate obeere n'obulamu obutaggwaawo. Nze naaligambye nti Mukama leero kubanga era nina kati, siina na leero lwonna kubanga n'ebinaabaawo mu ssaawa ezijja sibimanyi, nina kati. I would surrender to God and say, God, please, it's now that I want to surrender to you. It's now that I'm coming back to you. Save me now. Have pity upon me. Sympathize with me. Kubanga leero ekiseera kye nina nsaba Katonda ku omukisa ng'oyongera okulowooza ku leero kubanga olw'enkya terulimu. Buli kyoyagala okukola kikole leero ng'omanyi nti leero lwe lunaku lwe tulina. Katusabe. Mukwano gwaffe Mukama, ne mu ddakiika entono bwe ziti oyogedde naffe okutujjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe mu lunaku olwaleero. Enkya tetugirina, mu birowoozo byaffe tuteekeddwa okugisiimulamu. Buli kye tukola oba kwagala twagalire ddala, bwe kuba kwewaayo twewereyo ddala, bwe kuba kukolera tukolere ddala kubanga tulina leero. Beera naffe otusaasire oyongere okutulokola ne mu nnyanga zino ez'ekibi okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.